Okay. Omulungi ali Impact FM Radio Rwasa Mayinja nkwaniriza wasizotya sebu wasizotya nyabonate every good morning habari ya asubuhi mwanyatwaliza kubakana ya biba nafe abedi embale tinde mwali abakonga abazimbabwe wamuna abazambia muje baliko basebo ne banyabo wiki yetukubye amabega kuva twese mukwa tusinkana that was the last weekend kaswe tubitambudde bulungi nnyo ebitambudde munafunye mu buzibu namwe tubasasira ddala tubakwasa mukama katonda ne kasoberanga munaira ofunyemu ate birungi tukwebalizako mukama ndo okwebaza toba kinedda olw'ensonga nti munaye bangi tubasodde kuba nti batuuka wano wetutuuse neffe weetuli n'olw'ensonga eyo mwebaza abafunye ebizibu mumwekwase nammwe ajja kuba atabataasa nkwaniriza nga bulijjo tuba tutambula betyo mpola era nga olunaku lw'obukasolera lwa mukaaga kizo mugana wange tuba tugenda mu program efe mayidwa nga ekiri mabega wa mawulire oba behind the news nga bulijjo mbategeeza nti n'Omulangira Kalema ge gange ensinguzanga nyingi zino kwanti zogerwako nenga ate nga bulijjo mbakubiriza mwena okuba nti bannange musaamu katonda ekitiibwa katonda musaamu oti ekitiibwa of course kasitobera nga omukkiriza ng'omuwulira benna ebishitegeeza kyoba omusaamu ekitiibwa ate ng'omusinza n'okumutendereza naye kasobola kuba nti omuwakanya oba yegasse kuli olubu lw'abali betugamba bava mu kabaka Nimrod gwe bayita Mighty Hunter eyagaa nti balina okuba nti bajemera kabaka katonda naye baga bakole ebyabwe nga bo paka olunaku olwaleero abantu bali mu kubonaabona olw'ensonga emu oba bbiri abasajja ne baga kuba nti munnange bo bavuba emyoyo gitwala ate ku sayidi eri endala enkyamu ennyonyi ddala n'olw'ensonga eyo bannange mwena mbeebaza kasobera nga gwe munange ogambe nti nja kuba nti nkuuma obutonde bw'ensi mugana wange weebale nnyo weebali eddala waga nti kansimbe bane omuti gumu ng'ali mu kyalo wano n'osimbayoko omuti ekyo kimala bumaze mugana ekyokoze oba oyina obulamu bungi nnyo bw'osapootinze ate gwe wenna nawe ageza okuba nti munange olya ebintu ebiri organic ogamba nti nno ebyokufuuyirafuuyira eddagala lye bakola obukozi eryokutta ate obutonde munaye sijja ddigenderako nawe weebale nnyo nyini ddala bannanga bakola nakavundira bane mwebale nnyo mwebalire ddala ate naawe kasobera ng'oli mulimi ogamba ng'oli mulimi olirema ennyaanya zo naye ng'ate munnange tolina mutima guli gugenda kutta bantu kugamba nti ogenda kufuuyira eddagala buli kaseera ddagala ne zikula n'ozifuuyira eddagala n'ozikungula n'ozinyika mu ddagala bw'oba tokikola ekyo weebale nnyo wamma gwakikola weebale kutta bantu mugana wange nkimanyi programu eno ebanyiiza kubanga muba mukeera kutta bantu buli kaseera naye tulina kyakukola tujja balangira paka wemunakitegeera nti mukola kibi nnyo nyini ddala wamma mwebale nnyo mwenna bali ebintu ebiri organic ntumidde ku bakyala nga go emmere ogifumba bulungi olulagala oga nti anja dunoonya kkiriza oba gaana gye luli yonna endagala teziggwanga mu kibuga by the way teziggwanga mu byalo endagala gye ziri mu butale naye gwe omukazi n'okya n'ofumba emmere mu kaveera n'okimanya nga basaba bakyogera bulijjo nti akaveera kaliko kavaamu oil kavaamu chemicals ezo ezikwasa abantu kansa naye gwe n'obeera nga buli kaseera oliisa abantu mmere ya bulula ya kaveera mukama katonda webale nnyo mukazi gwe kubeera mutemu nkyogera lunye kubanga oboera tugambye nti akaveera katta abantu gwe situwa emmere ogifumbira mu kaveera kati bwobanga ofumba emmere y'abaana wagundi bakasoma ne badduka alanako okugamba nti bannange kano tanjagala bakusanga oli mu media ofuuwa oba ogeze kuloga wabula nga gwe akikola gwe kennyinnyini so basema ne bannyabo ebiseera bye by'omumaaso bye nga tubikuuma bulungi nnyo tekemukko ku magezi tekemukko ku bwongo n'okulowooza okwenjawulo okwo sometimes when you go to ojja byejjusa mu maaso ne bagaa nti lwaki mbu saamanya but ng'emmere gifubidde mu kaveera olunaku lwaleero paka gye bunaagendeeyo nga tomanyi ng'omwana wo mukwasiza kansa mu maaso eyo mbu saamanya kye nakolanga bw'oba tokimanyi kitegere olunaku olwaleero mugana wange amba mujebale mwenna abalunda enkoko eŋŋanda enkoko ennyolo enkoko ennyalwanda enkoko ennyankole enkoko enkyoli bane mwebale nnyo abali enkoko bwe zityo abatalya bukokoko buno bakuba ddagala mu mbeera bwe zityo nga gwasalo noga nti awe manjagala eggi nja kulinoonya eri enkoko eŋŋanda ndirye bw'oba olidde ino erya nja kunonya enkoko ery'enkoko eŋŋanda ly'embandya ekyo nakyo kikulu nnyo muganda wange gwayagala enkoko noga nja kuginoonya kkiriza oba gaana nteka emitwalo gyange ebiri naye nga ngifunye neme kulya siman savings akenda maye buli wabutu babiyimba gumu 10 gumu 2 obukiyo olina akagula ne yeewaana n'akalya mukambo n'amagumba n'agalya n'agameketa omeketa ki omeketa obutwa
omeketa butwa bwerere muganda wange wammanga bulijjo Omulangira Kalema gange nkwaniriza mu program emanyiddwanga ekiri emabega wa mawulire behind the news. Bamba ngati nno program ene esinga okuwulirizibwa ane bagandi abamba jiwuliriza kukuchawa ane bagamba jiwuliriza kuyiga ane bagamba jiwuliriza kubandi akatalo okaste ane bagandi ki nechi chekisinga obulamu muganda wange gwali Impact FM radio Rwasa Mayinja. Every good morning. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Oh yes, omulungi ali ku Impact FM amatu simbu defe mu mbeera bwezi kyo mugana wange atuliriza tuberenga mune tulabula ensi tuyenga tusomesa ensi yaffe ate nga naye munawe toyungako bulungi nnyo nnyini ddala tola kinedda. Okay, tusimbudde mugana wange olunaku lwaleero bingi bigenze mu maaso okuvosinga bibeerawo mu nsi yaffe bwe twogera ku byamawulire naye waliwo ebintu byetutunya lugamba nno ki ekirimegawa kino ekintu lwaki ensi egenda bweti lwaki ensi mugiraba abamu mugiraba ne mugireka bulesi bwe mukyonga mugirabye ne mugaa nti ebyo binaakwatibwa kubali maybe abagenda mu maaso naye buli kinsi kyolaba buli guli eyolaba mugana wange ebyaddala waliwo ekibeera emabega w'ekyo kyolaba waliwo ekibeera emabega kwekyo kyolaba. Lwaki njogera bino mugana wange atuliriza olw'ensonga nti amawulire kasaga fuluma normal emikutu gya radio ejja TV ejempapula effe basekamwa normal ab'eggwanga ab'ebitongole ebyenjawulo byonna so tugamba ekintu naye nagamba nga bulijjo abayiza program eno mukimanyi nti bw'olabanga ekifaananyi kyonna kugulire bw'olabanga omutwe gwonna kugulire kkiriza obagaana ne bagukuba buwibwe bati bayinza okuba bagukuwadde kubanga abantu bangi bagulabye nti batagufulumye bajagala lwaki tebagufulumizza naye nga bwetoola ekiri emabega wecho kyolabye kirizo obagaana ebintu bibeera so shocking ebintu bibeera nga binyiiza okuba si kunyiiza oyinza okugamba nti kiki ekigenda mu maaso mu nsi mwe tuli muno nagamba nti n'ensi mwe tuli muno yatondebwa of course neteekebwawo n'amaanyi ge tutamanyi oyo gwe tuyita Katonda gwe tuyita Katonda eyatonda kuba netumulabanga ko tuzuuka noga bane kinshibwe kinibwe kiti ensonga wakituga nti neryo Katonda era yatamukiza nti gyali kiriza obagaana wombuliza nti ani yakola kino na kino ng'omuntu wa bulijjo wokoma okuba nti otegeera kakati waliwo nno abaagala okusukkuluma kwekyo bebaliwa bo baga okuba nti Katonda byeyakola byebasangawo byeyakola ebiri nakyo balina okuba nti babijjawo byonna bateekeko kibayita obutonde obwabwe obutonde bwekiga nti obutonde obwabwe tutegeeza ki Katonda bo batonda bo baga nti tulina ffe okuba tutonda ebyaffe ali tubenga tusinzibwa tuberenga ensi ffe tugikontrolinga kakati emu ku bigendererwa ebyabasajja n'abakazi begamba kamanyiddwa nga ba elites abatandika omugendo gwabwe omugendo abasajja omusingo mumanyi oba muwulira ennyo gwe mugendo gumanyiddwa nga ogwa Illuminati but Illuminati justice ogwo just mugendo coalition ey'ebintu ebyenjawulo ebiri muli munda bono tuko kuyigambo Illuminati oyinza okubanga tojja kiwulira but ngola ebigera mu maaso nga bina gye bikutwala abamu mumanyi bonero muwulira bulizi gundi simanti banywa musimaya kanywa musayi biki nenga Illuminati kigambo kinene nnyo nga bwe kyekwagu mugendo coalition ey'ebintu oba ey'abantu bo bennyini abeegatta nga bena ekigendwa kye kimu ekigendwa kyali ki ekyokukyusa obutonde Katonda bwe yateekawo bo bakyusa eberenga emune bafuga enseno kwe tuli kwe tugenderera oba kwe tuwangalira kati ebimu ku byo bakizuna nti nno Katonda yatonda ensi wamala okutonda ensi n'alaba nti nno ensi buli kimu kyatonze kirungi nnyo nnyini ddala n'atonda bagee okuba nti bagifuga n'ateekamu omusajja n'atonda Adamu n'alaba nti Adamu yeetaaga omubeezi n'amutondera kaawa gwe tuyita Eve era n'agamba nti nno okuva olwo kitegeeza nti ensi netandika eba etandise olwo tulaba okuzaala kutandika okuba nti kubeerawo bino nga bibeerawo ebyo muganda wange waliwo abagamba nti ebyo tebisana kuba nti bibeerawo Katonda yatuwa amaanyi Katonda yatuwa kye tulina bintu byesinga obungi ennyo then wabeera abava ne bagamba nti abagenda kuwaka kibayita obutonde obwa Katonda njogera ku kibino byenna muganda nga atuuliriza nkuwa just background ekyengera okuba nti nkuwa obeere nga weeteekateeka nti nno ekimu ku ekyo ekibeerawo ekiwesa Katonda ekitiibwa kwe kulaba nti ebitonde bye yatonda bigenda bimultiplyinga byekubisaamu emirundi n'emirundi ekitegeeza nti bigenda bizaala Katonda yakola ekitonde ekikazi n'akola ekitonde ekisajja kakati bano abamuwakanya ne bagenda bagamba nti teweetaaga kitonde ekisajja teweetaaga kitonde ekikazi okukubisaamu ekintu
bone baga tugenda kukola tyo butakubisamu kirunga twetaze ekitone ekikazi na kitone ekisajja ne bakirya mu laboratory zezo ezenjawulo ez'abana science ne bagwa kwa ne batonda bateeka kibaita okutonda kwabwe wekiba kintu bwekiti ne batonda ekintu ekyefaananyiriza nga Katonda kye yatonda tebalina kiri kyennyini kikyabalemye okuba ne batonda kivula bulijjo mbadde nkugamba wano nti abasajja bakola omuntu batandikira ku byuma bisaibongo ne bagenda mu Terminator ne bagenda mu robots kati batuuse obudde buno balasa okukola robots ezo ziringa abantu ekira kibalasa okuba bakola balasa n'okutonda kati batonda ebitundutundu eby'abantu babijje mu bisoro ne babitonda ne bagenda babiwagga omuntu era balage nti basobola okutonda omuntu nga Katonda kakati ekyokuzaala kikyabalemye bagamba bakyanoonya mitwe kigenda baga kikola kitya naye nagandi kati tujja kutonda abantu betunaafuga betunakontrolinga ngaffe ekimu ku kyo kyebakola kiri kimu nti saanyawo ebitonde byonna Katonda bye yakola kati njogera ku agenda eza New World Order kuba New World Order just mwe bayita okusanya beta Old World Order baleko kibayita New World Order kati ekimu ku agendas ez'okusanyawo ebitonde bya Mukama Katonda byonna kiva tulwanagana n'abaana batema emiti n'atema omuti n'agujjawo n'akola ki oyali against nature tulwanagana bana abantu bonna baga nti ndo Katonda kiyakola kyonna kiba kivuddewo kati ebintu ebyo bwe bityo ebyokusanyawo amaanyi aga Katonda kiba kimu kyokka sanyawo ebitonde byonna ebitonde bye ogenda bisanyawo otya omuntu akwa tavuddewo ne kati obuzaalo ogenda bukomekereza ne bagamba nti nno baani abasinga okuwangala ku nsi kuno baani abalina genes ez'amaanyi baani abalina ki tunaabajjawo tutya ne batandika kibayita depopulation agenda okusanyawo abantu mpola mpola depopulation eyo of course omuddugavu ali ku the high table eri umwe abalina okuba ni basanyizibwawo kuba Katonda yamukolanga y'omu kwabo abawangala batafaafa endwadde teziba zibatta zibakoze na tezibatta endwadde ntono nnyo zitta abaddugavu kano yatukola n'atuwa kiruta melanin eyo black pigmentation ebeera mu mubiri gwo ekufuula gwe okubeera owa black naga nti eri mu bwongo eri mu munye eri wali ku katibu ka mutaka gwe atali mukomole muyitirivu nnyo ali awo oyo olwala kyova nti wekono baweesaze ebo eri bayita okuba liddugala lifuuka lya black oyo kibayita melanin akutaasa obutafuna kansa ow'olususu kiba abazungu balwala nnyo kansa oyo ne babeera mu musana gwe munnaffe eyo melanin carbon deteriorating over time tagwawo ekigoboga Katonda yakiyatuwa akati bwe bakizula nti nno mulina melanin muwangala temubagafa bakoze obulwadde obuuka bungi mu laboratories buganye ne baga nti tugenda kukola ekintu kimu tugapromotinga mu kyetuyita depopulation agenda yaffe tutekemu nate ekirungo ekirala kibalekamu ekirungo ekyo kyali kimu kyokka butakkiriza bantu kuzaala kuba otazaala tegeeza generation ye beekomyawo kati generation eddako ejja kuba ntonde butonze nga bagitonze ba abantu ba bulijjo kati bakola ne bagamba tugapromotinga ekimu kwekyo ekiziyiza abantu okuzaala sigenda kwogera ku mpeke family planning zebabaleetera zebabawa mu nsi yonna eziri funded nga sensitive nnyo zebateekamu nababulya ku control parenthood eyavira ddala eri mu holocaust mu kitta abantu nejjanga etambula yeyubula eya Bill Gates yatata Bill Gates ne mamawaani wa mukazi we sijja jjogerako eyo ebadde essa abantu bayitirivu nnyo ira kwanga nano weeri obedde basponsoringa amalwaliro mayitirivu nnyo ono mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna okutta abantu kibalina okuba basooka kiri kimu kyokka jemu olubuto kola boti sijja byogerako ebyo leero banjagendayo ku kinyusi ekirala ezimu kwezo zibayitamu kuba batta abantu sijagenda mu genocide sijagenda mu byakukola byakulwanyisa ebyokutta abantu sijagenda mu metocide okutta omuntu n'obwongo gweeta wennyinnyini sijagenda mu mmere leero nga depopulation agenda nedda leero tugenda kwogera ku nsonga embweti gye bagamba basayina okuba nti bapromotinga emanyiddwanga ey'okulya ebisiyaga ey'okulya ki ebisiyaga n'olw'ensonga emuganda ng'atuuliriza lwaki kino nkyogera wiki mu mwezi guno gwennyini ogwokutaano gwe tulimu omwezi gwe tulimu ogwokutaano guno twalabye omu ku bayimbi ab'eggwanga Uganda bitumanyi era nga yali agakwesi n'okwesimbawo kuba munnabyabufuzi wano amanyiddwa nga Joseph Mayanja ono abasinga bamumanyi nga Dr. Jose CHAMELEON ne muganda we gwe bayita Douglas Mayanja abasinga bamumanyi nga WEASLE lyakozesa okuyimba babadde bali ku stage nga baperforminga e Burundi mu Bujumbura mu kibuga Bujumbura ekya Burundi jjuzi wano kyewunyisiza abantu nga bali ku stage live omuvubuka WEASLE
nagera nanywegera Muganda we Chameleon ku stage mu ngense eraba tulina ennono tulina empisa tulina ki nga abaddugavu yes nga abantu ababulijjo nga Oluganda watukira okunywegera Oluganda munne mimwa kumemwa sometimes waliwo abadde bajja promotinga embeera bwezityo zoba tomanyi kyekiddamu tubiraba bibadde bitya omusajja onywegera otyo omusajja munno bakikoze ku staging enseeraba sometimes kinagama tinno bana basajja oba bayitamu kyetuyita okusanya wensi bayitamu baani ekyo twakyogerako dda nti bayitamu bantu abalina amanya ag'enjawulo bayitamu ba celebrities bemukiririzaamu bayitamu bantu bemujjogama nti guni ngakikoze naye kankikole twali tabu yonna ate tebakomye ku ekyo muganda wange bubageze ku mitimbagano gyabwe abantu abamu babulijjo abayita ba activists n'abawazi bayita ze thumbs up kigero kya inali mu bochi banchi batyo kwandi bawanika abalanga babalaga nti mukozi kya kabinyo wamma tewali tabu that is love okukwagala ogwo mukwano muganda wange abambaga ntino nga bakita baga ntino forever and ever mutuli wamu forever and ever ekyo nakyo we kiribwe ekityo banonno betwogerako muganda wange sigwe mulundi ogusoose okuba nti bakikola kikolebwa kino era wenkuza kemebwa katono nnyo omwezi gwali gwa November mwaka 2016 bano bannaffe balina concert era mu kibuga Kampala Jose Chameleon wajja ku stage okuba nti munange addira wizo mu bigere bano olinga avaako bwati ku stage nga yaniriza munne era asooka mukeesinga oba munywegera ku mimwa ng'enseera ba mu kibuga Kampala abamu ne bakuba enduulu abantu babeera nga bakutte ku emitima gibalumye si kyokka muganda wange era wano omwaka guno gwennyini mwezi ogwali gwokusatu era twezi ali 18 omwaka guno gwe tuliko bano bombiriri baali bagenze okuba nga bajjukira ku muganda waabwe eyafa gwe bakuba amasasi amayidwa nga AK-47 oba mujjukira era still bano bombi ku family reunion gye baaliko era bano baali basatu ku luno waliko Dr. Jose Chameleon, WEASLE ne Palaso era in fact ne video naje njina bulungi nnyo bamukwata WEASLE nebiranga abamusuuba bati bamusuuba ne bamuta olwaddako yeke nnyini era n'adawata emimwaje nakisinga Palaso nakisinga ne Chameleon bano ba Uganda basajja twogirako basajja ba celebrities nga mukimanyi nti bali celebrated mu nsi ebinene badde bejja bibera bwe bityo but anyway wetwagala okumanya mugana wange sometimes twogere tula bintu ebiti tolaba ekinno kiyitako buyisi waliwo ekiri emabega wekyo kyennyini kirina okuba nti omanya. The homosexuals in Europe are young, so are we also going to support homosexuality because some of the homosexuals are young? The drug addicts are young, those who are taking drugs. So are we also going, we old men start taking drugs so that we also be like the young? Program Behind the News tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Tuli fenna mugana gatuliza Holik Impact FM Radio Rwasa Mayinja. Yes, tutambula biti mpola ekiri mabega wa mawulire kuno kulabula wano wetutuuse kati tutasansi yaffe gwe mmeme nafu n'owo omutima omubi tosembera era kattana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, respect, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there.
amazima genyini omuntu bakubana kutabati ati bagenda kutta tebakyakozesa genocide akuwe mondo ndi bamwe mondo ne mwekuba ekyo bakyakikola nenga sikati kigenda kikyuka kati bayingira mu bwongo kibita mental side ekimu ku ekyo mugana nga tuuliriza kyoba kyangunyo kutta abantu generation nesanawo ngoyita mbintu ebyenjawulo nga obuliwe Ebisiyaga mugana nga lwaki tukyogera ebintu bino ebintu bino bijja mpola nga bipromotingibwa nti abasajja no balina sente mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira sente mpitirivu nnyo abasiyazi bateeka mu industry but industry okufukosa okuba nti bayingiramu okuba nti batekamu sente kitandikira ddala emabega ajjukira nti n'olutalo olumu ku ebyo akatabo k'empandiika kamu akasiriimu nkulaga era nakyogerako kyali wano nti ebimu ku ebyo ebyavaako siriimu okuba nti aspreadinga mu nsi yonna baali bana bali b'Ebisiyaga Ebisiyaga bagenda bacontrolling ensi nga begament ino already wetugamba nti new world order ba elites bacontrolling ensi eno bayina kirita blueprints zebabba of course zebabba enziraga nti no baso okupredicting ekigenda maaso mu nsi oba ne bakiteekera ne bakudriving ne bakugobanga ne bakutuwala ku side eyo gyoyagala ne bagamba nti tetugenda kuwa sente unless ng'okoze kino tetugenda kukola kino unless ng'okoze kino tetugenda kuwa kino okujjako ng'okoze kino kanno okikola nga buli okikola ki kuba nti okikola obanga obasanyusa bakuwaka sente kibaso okuba nti bakola kwe controlling ensi eno ebintu ebinjawulo babicontrollinga bacontrollinga kibayita media ebyaddala media esinga tojja kwogera ku bino byogera tojja kubyogera kubanga ziri controlled nawo benyi tobalaba nenga gye bali mabigeri boyogera ku ssomero nti Ebisiyaga kirizo bagala nti bali gadi basobola kubanga bali gala bafreteninga okukola ekintu ekyenjawulo ennyo basponsoringa kibayita revolutions enkyukakyuka ze bagamba ez'omugulo okujja okumwamulako gavumenti sente balina lwaki njogera kuba batadde sente mpitirivu nnyo mu ntalo ez'enjawulo abasiyazi bano webatandika okuba bakwatira ddala katimbi biseera bye bya siriimu nga siriimu gatanga okuba nti yeegiriisa mu nsi yonna nga tana kwana kujja Uganda wano bebamuko abateekanga sente mu lutalo olwa America ng'erumbye eggwanga erya Vietnam omaitu wava mu sematalo owokubiri oli ba presidents abaliko bonna ab'eggwanga erya America tuva mu sematalo owokubiri waluko yaggwa mu 1945 no ebiseera ebyo balinga bakulaga nti no basooka kuba bamukwano ne Vietnam of course naye nga tebagala baali balwanyisa ekintu kimu okuba obucommunist nga babulwanyisa kakati no okusa kwa president gwanga erya America abaliko bonna ebiseera ebyo nga bava mu sematalo asooka tugenda mu gundi awo okuva mu gundi yasooka yabamuyitanga Harry Truman sematalo yasooka wa aramu 5 kuba bamuteekawo nga 12 April so Harry Truman batandika olwo nga bakyalina omukwano ne Vietnam nugenda ku musajja amayiddwanga gundi Dwight Eisenhower oyo naye yaliwo nga batandise okuba bayingira mu Vietnam olwo banase okuba bakyuka baga tulina okuba tulwanyisaani ngo DMDN wamu pozi ne gundi ne bamuyitangani gundi ono gundi bamuyitanga General Ho aberi mu side y'abannafali aba Vietnam ne Viet Congo kakati no ng'ovudde ku oyo n'ogenda ku John F Kennedy yadda mbegere of course yadda mu kimu nkaga mugumu then ne bamutta mu nkaga mu 3 emuko ebyamusa of course kwali mu kulwanira eddembe ly'abantu bonna n'okuba balwanyisa kye bayita Illuminati tukyogera lunye ebya Kennedy nebyokuwagira abaddu gavana bafuna eddembe bagali kisoboka kuba nti kibeerawo wekityo so bamuta mu nkaga mu 3 then yabudde mbigere bamuyitanga Lyndon B Johnson yes then yaddako oyo amayiddwanga Richard Nixon oyo yalumba nate nabiranga basanyizawo dda kibayita Vietnam obaji kuba bomu gye nagambako amayiddwanga ya Agent Orange basoka nabakoyo obutwa eddageri munfuyiza libayita 240 nabaga tujja kola program nga tulyogerako lyennyini eryo so that is but before tebakuba badda mu Vietnam abali batekamu sente mu lutalo lwennyini olwo bali basiyazi abasiyazi ne bagenda bakugwamu ekiyimbe ekirwadde ekyabagenda maso kibaluma kibafunanga ekyali ekyokwetakula ofuna amabwa okola ki okubwa okuwa ebintu ntuwe bityo byezemu nokuba abantu ebyo sima bita monkey pox kati yageze mu America ne mu Bungereza kati abantu banango bandi bakubwa kuba ebintu ebityo kati bagamba nti tugenda kuteeka mu sente unless ng'ozudde eddagala oba kyekivaako kuba ntufafa ng'abasiyazi kuba America yalinga tebateeka mu sente genda kugwa kuba bali bateeka mu sente mpitirivu nnyo batanonyereza bajja kugwa abasajja binagamba nga musajja amayiddwanga Robert Gallo bali banonyeza ku kansa balabatu bagenda ziggalawo Luke Montelia namukubira simu namugamba nti what walako kakano kakebere turabi nagambirawo nti no tuzudde ekirikwasa ki abasiyazi obulwadde buno
obulwadde obubakwasa tubukizudde kibakwasa kati okuva ono ne balaga nti nno abasajja n'abakazi abasajja abo America kubanga jukira obulwadde bwakwatanga nnyo bannaffe balinga ku kizinga kibaddwa nga Manhattan mu New York eri bano balinga basirikale ate nga basinga obungi bali basajja so bali basiyazi akati okuva ne babiranga balina sene mpitirivu nnyo ne bakontrolinga amawanga ag'enjawulo nga America yesookera ddala kwandi bagikontrolinga kati ne bagamba nti no buli kintu kyonna okuva mu biseera ebyo tujja tutambula mpola mpola naye kati ensege ne revolvinga ekyuka ensigo ekyuka tugenda kukola tutya tebakya ne bagamba okusikiriza omuntu okuyingira mu kintu yita muntu oyo ali influential omuntu gwe bamanyi gwe bakkiririzaamu abasooka be bayimbi naga tetujja tuyinza okuba tunagamba abantu bane muli ebisiyaga bajja tulaba bubi naye bali recruiting mu mbeera yonna ne bayingira mu masomero okutandika mu waka ne bagamanya nti nno kati omwana omuto omusomesa oti ekintu nabeera nakyerabira ne bamanya nti omwana omuto kasonga mu incorporating mu system yo ng'akyalina wansi w'emyaka 5 tajja kukirabira ekyo so mwawulira stories wane ez'abaana amasomero wano agamu agasomesa abaana ebintu ekyo obutawo bwabwe ne bateeka mu nsawo zaabwe era omwana kivuga tubagamba bijubuzo omwana wo java ku somero asomye eki akubulye buli kimu kyaba asomye kubanga eno system eri mu masomero kati and then masomero agagundi aga secondary no kyaliwo mujukira ntwalwanyisako wano ku bigundi bino kubavubuka abaga ntino bakitanga tya simanti nsobola okukola nange nsobola okukola bakitaba kya abalaba waliwo omugendo gwetwalwanyisa ennyo gwali mu masomero awo gwetwalwanyisa ennyo wano seriously wona abavubukawo bali bava nsambya awo ne bagamba nti Kalema weyita ki noga no kyali kibi nnyo but anyway kimanyiga okugamba kyekino nti bakola bateeka ssente mu bavubuka bano okuba nti no bapromotinga kibeta homosexuality ekisooka baza obutakitwala batandikira ku nnyambala ne nyambala ennyini ne bapromotinga empale ezino bagamba empale oyina empale fly obe yine ekintu kyemegene eyagala kyaga kujjeno mavivi nolaba nti no style omuyimbi nayambala empale bwetyo ngerebera noga nti no style kumbe ze empale ze mwita zi swag empale ezo swag pants swag ekigambo swaga okusinza kuba naffe bali abakigira tugamba ekya SWAG sex with a gay sometimes noga gundi ina swaga tambula bwati empale erebera bulebezi bweti lwaki kubanga basaga nga abaana ku masomero omwana yatuka no kuvanga ye kyende mabega nabiranga empale ino kubanga wayambala empale zino twambale zaffe ezikulaga mu into yambala empale eri fitinze ejja kubwe mukosa ne bakola empale nga ino kujambala ekyana ekikuva ekyenda no yambala bipampa byo tebajja giraba muna abayimbi kugenda ku stage ne bawugana abantu ne meko kwa ndi muzigula abane bazigula ne abasiyaga tebajja kutegira nti abana bakola ki nti bayina obulwadde obwo ekyo kimu kukyo ekiremega wekyo kakyolabe ku stage obudde buno nga bana bakikola wano amanyo bulungi ennyo nnyini ddala tekikoma omuganda wange this is sponsored okuba ndi basawo kye bayita humanity yensi yonna nizo byogera tumala wiki namanga tubyogera buli lunaku nga tubyogera ebyo olwensonga bwino tumulina bulungi nnyo nnyini ddala bwino tumulina nadde nyogerako sinagenda kukola story eno nadde nyogerako ne omu ku abo ba doctors abagenda mu maaso okuba nti bajjanjaba hear me right abagenda mu maaso okuba nti bajjanjaba abamu ku abo abasiyazi mu ggwanga Uganda naye kyewunyisa kiri kimu nti yaŋŋambye ebigambo ndi munnamawulire I can protect my source naye yaŋŋambye ekigambo kimu nti eddagala erijjanjaba abasiyazi lijja mu ggwanga Uganda ate ekyewunyisa terijibwako musolo tuli fenna terijibwako musolo nangamba bayina ye ajjanjaba is a doctor bali babiri na bamutwala ne bajjanjaba abaana bano on a weekly basis buli weekend bayina ne ddwaliro awo bajjanjaba bakunganira ku Salama Road ogende mu Nnyonyo bino bintu kati biri mu public domain tubyogera lwaki kubanga abaana bagenda kulwala nti mbagambye ebyadda naga nti nno ne abaana gane batuuka okujjanjaba sente bazina zo baziteekamu eddaga lituuka ebizigo bakozesa bituuka biki naye bagenda jjanjaba abaana nga bavunze emabega nga bawunya bakola ki mu ggwanga Uganda nga bavubuka olamvubuka awumudde amatu olamvubuka yokyezza enviiri olamvubuka naso kwamba upala omukwata yemola anaso kwerusa akola ki naye nga biri mu ggwanga Uganda
abayimbi nga batansoka ne babireta kubanga ba celebrities babayiteekamu tebava mu parties tebava mu ki babasasula amayumba bibasula ebintu bwe katoli wakiwulira bwatyo agamba nti bane rent namujja olakisigira mu Ebisiyaga ne babawa emmotoka ne bagenda mu conferences ebweru ne bakola ki kati akyewunyisa abayingide ne mu kyaki muganda wange batambula mu byalo kati nga bagenda bakola kati olabye muganda wange mu Burundi tekiri Burundi yokka ne wano weekiri kankwate ku simu zammwe yolwaki nedda sometimes okola program naye n'oyanga oyagala kaba ate ng'oli musajja mukulu ogenda nakuwasa oli muzadde atayagala layini mpanvu okwoya ebyokukutuuza ng'olinda osasulira omwana wo school fees okusasula school fees kukutaataaganya nnyo kati we tukugambira nti ebya layini byerabire jja ku nkola ya FlexPay weeyanguyize ate ku miwendo emisaamusaamu sasula ebisale by'essomero ng'osinziirira wonna w'oli kyeweetaaga y'endagamuntu yo n'ennamba ye y'essimu okwewandiisa mwattu kyangu genda ku Google Pay oba App Store oteeke FlexPay app ku simu yo oba nyiga *291# okutandika. Stanbic Bank, it can be. Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'aba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. Mumo nyabo waka teke mitwale 2 ku mobile money yo osobola okubeera namukisa anawangula emmotoka ekika kya Toyota Succeed ne sente za mobile money nyingi nnyo anti MTN yakugaba emmotoka 24 sente za Momo obuwumbi 2 tega NBS TV ne Bukedde TV buli lwakuna sawa 2 n'ekitundu wegendereza abafere essimu yokka eteekwa okukubirwa okuva mu MTN eri noti 3 noti okumanya ebisingawo okuba ku MTN Customer Care enamba eri noti etali yakusasulizwa. MTN Mobile Money Limited erabirirwa banki enkulu eya Uganda. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kyetusinga okuba tukola muganda wange atuwuliriza. Okay, ku noti 7 noti 5 noti 5 984 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 SMS yange eri noti 7 anya noti 985 tubenga tugira muko na watu wakineda etuwayemuko ati bisu byakuleka wamba Omulangira wanji jebale kale nyabo nawe jebaleko kati nze ndiscouraging njala zadde okutwala abana mu boarding kubeegeniza abana basinga jigira mu boarding nenyabo buli mwana gw'owulira eyali ayingidde mu muzungu agamba yazigira mu boarding. Yes. Bw'oba osobola omwana wo mukuumira ewaka. Okay. Webali nnyo webali eddala. Okay, munafu ye bwati wagambye Impact FM kwoli. Okay. Wanji. Ala. Kalema. Wanji sebo. Kalema. Wanji sebo. Webali kuliza sebo. Nani etiganye ndi kakera. Nsanso kuulira sebo. Mpegano ku nsonga y'okucloning eno. Bwetubanga bali ku cloninga nga batoire genetics ed'omuntu bagiyitamu ekisolo. Yes. Olowooza ti omuntu avaamu abamweta batya kabiri ye. Bamweta batya? Bamweta tereera bulungi. Tutende bulungi simanyi. Toba tutende bulungi. Kale, awana agambye nti Mbumba Tom from Nakaloke Ntebe Road Mbale City. How can we stop those things? Emune kugula buguzi maaso nolaba. Ode na kigambye. I hear the alleged by women that family planning has stopped operating. True or not? Mafabi David Bumbo Mbale. Family planning erekedde okuba nti ekola kudiruchi mugana wawe kudiruchi nikanawe mpozi ngensiso ze kugwawo. Impact FM. Hello. Wanji. Wanji munange. We bali kuliza sebo. Nsanso kuulira sebo. Kuliza nyo. We bali nyo mugana wange. Inti ya pesa ni information bakweka amawulire. Yes. Inteekeza mpenyangu kisoja bila kubiri yikuengera.
kizira bazungu na kwese kigambo sarenda kisaiza kwese Yes. bakweka amawulire Yeah. so kimanye mpeza Webale nnyo bali ddala. Okay, kyekitwogirako mugana wange. Bakweka kibita amawulire. Ebyaddala bwe bityo bibeera mugana nga atuliriza. So ebyo byonna bibeerawo bwe bityo naye ng'ekikulu kiri nti tulina kuba nga tumanya tulina okuba tukola kyekyoka. That is omuntu afusembayo bere tuva wano. Impact FM. Wanji. Wanji semu. Mbadiruda wa? Ojja kunsirikira message I think mbere nayo. Ojja kunsirikira message. Bali kutinga bawala bokka kale. Webale nnyo. Okay. Sometimes all programs okola naawe. Oba olina okudduka mu studio ogende. Naye byonna bwe bityo neno gye bali akola ebyo ndi Masaka. Okay. Webale nnyo. Hi Kalema, I'm Adiru from Mbale. Namabasa, I want to know swagger in full. Swag in full. Oh, the Gambia, sex with a gay. Sex with a gay. Okay, Gambia atya. Good morning, Impact FM. Thanks so much for telling us the truth, Omulangira, because many people are untold nowadays. They just take everything for granted. Okay, not knowing that they are killing themselves, mostly the youth. Okay, copying everything, that swag. Okay, Joel okuvana munsi mbale student 1.ss. Webale nnyo. Bane messages nyingi nnyo musindike je kwa tuziddamu obudde bonna. Twogera mu mbisa yafe beddembe. Ngenda kwa nkusibya wana mugana nga tuliriza. Nengo of course mazoku wanti nkubulia story mukitegede chemego iguli radio ya Jose Chameleon okumanti yade ku stage ne mugana bagina maso benywegera ekibino kwa mukitegera butegeze nti ensi yo jegenda abasumba ifako mu mbwa tendo nnyo mwino kuba mbasabira nabo nagamye wede chachi bagiri mu nde bati batambule Masaka wanga bali Masaka babulire njiri abasiyazi. I saw the image making rounds on social media. Great influencers have the power to relay information to the last person through media. For example, gwe olowoza tondopa eka yali ayimba kustumbusa nedda. His message was that I want to join the pyramid scheme Illuminati. Lecturer Maki University Mwami Galiwango Henry. Webale nnyo webale ddala. Omungi atuliriza abazadde abasumba bagana babantu mulabiri abana mabiyendiga kubanga ebisiyaga bigenda kumalawo eggwanga Uganda. Nga buli Omulangira Kalema gegangu siwulidde wano singa ate omungi ogunaddako buli omu agumye munne buli omu alabiriye munne